tubeera mwezi gwa November kati enkungana zaffe ezamuhoozi affe ekintu ebbango twaliwanise si bya tisha enkuba bwetukwatako ate ina akasawo kaayo kano kino kyonna okiteekamu n'okisonsekamu edizayina kakati ffe tutaddemu sukuti situteekamu akajanja tuteekamu buli kintu kyonna kubanga buli kintu bwe kijja kati kano mukazingazinga mu nsawo n'entambula nako katulabe suuti sente nozigenda gwo sente naye mwanange ensese enseko bw'obanga oyagala okufa obubi tokunamira Katonda tokunamira ggulu abasirikale abapoliisi bafuddeko CPS ne bajja ewange mbunkole statement bye nayogedde mulumbe naye mmwe nze statement ngikola bwa magambo si bano bawololwe balabika nti waliwo ekikolebwa buli bukube me what I said is simple. What did you say? The president does not believe in political assassinations because tukirabye nti abanupu bawamba emikolo gy'okuziika ne baddira ekyo ne bakiteeka ku NRM. I stood up ne mbabuulira ne mbagamba tetugenda kukkiriza nkola ya kututta omwomu abanyarwanda bakikolanga mu neekongolera kiramutwaye empologoma zaabali mu neekongolera nga beesenda bwesenzi bukadde allow this because ono minisita yabadde wa muhoozi ono omwana olwazze wa muhoozi ne bamukuba amasasi kitegeeza abamuhoozi bwe tunakkiriza eno issue embeera neebeera ekyo kiramutwaye nababuulidde ne baga nti abaana b'omukazi ow'empe kakati abapoliisi ne babagamba muyitaani bakayodde oluyoola naye bagambye abasirikale bage timukaleke bambi batumye katumi mbwa bagituma butumi mirundi omuyita ku polisi gwe ku CPS ng'omuyitangani ng'ayitaani naye oba oyo akulya CPS ababuzaabuza nfa yaabwe I can repeat it 100 times. Let me reduce it. If I'm facilitated, I can produce the killers of that boy in 70 days. I will reduce to 14 days. But I cannot use the police. You have failed. Lie like an envelope. The police should lie like an envelope. Let me tell you, Mukamba police. President Museveni. Nabagamba nti waliwo omukulu w'essomero yalina abaana be nga balalu naye nga bafunyisa abawala embuto ng'abaala baagoba bakutte bukwasi abazadde baasalawo to relocate their children essomero ne likala Mbabazi yatukuba naye nagenda ekawempe nga Mbabazi tebannamugoba nenkola statement ti emmese bweruma ebigere by'obwana abaana abateewaka taata wabwaga nti bwalidde empuuta ne butanaaba naye emmese kaseerume ekkanzu ya nannyinimu bagigulira Dyson ne mbagamba waliwo bagenda okugulira Dyson Mbabazi yafuluma Mbabazi yakuba buli muntu yenna naye nga Museveni tamunyega tannaluma ne ekkanzu ya nannyinimu eri egi agijjayo omukozeko oba ku mpaka nti emmese yagirumye aleeta Dyson naye mbagamba ekyokubiri tiwaliwo kabaka bamugamba nti empologoma eridde abantu eridde ennyabo lwe yali annyina teyalinda nabambo wayamulira mukulu Museveni kasaba akutte ku mwana we yayise omusajja mumulowooza byakozanya nabagambye ti Museveni yayise omusajja for 8 hours n'amukubira obutambi a catalogue of CDs aleeta kano ate buli agenda okubira abali mu parliament mugenda kulaba banaye mwekapike omanyi omukazi bwe yeekanga atadda mu nsonga omuzungu yaggula bbuutu omuzungu kasati yaggula bbuutu omukazi bwe yeekanga adda mu nsonga kati abakitutu abagondi bali mu nsonga bwe batya bw'okubamu bodaboda ne kuba omukazi ekigwadda mu nsonga omukazi bw'atya adda mu nsonga ne bw'aba mukadde gondi jini zitende zikola liva I'm telling you. Ekyo wakola kyo kunoonyereza okwo Tamale. Yes.
amwe researcher nanga wechiri kubagwe mukazi nyo yakati tola babano mwe mwina simplistic mind nakachwanga wekanze odayo ku reverse omukazi bwe yekanga addayo ku reverse omuzungu bwe yekanga apama ukakasa fa abasajja nga tuwekanze hajja ya mutaka jaddukira tulaba ayinza okuba nga owa bebi ogamba bebi yakwaziseeko kakati nze nabagambye mu Uganda mwine ekintu kiri kimu simplistic approach to issues. There are two issues in Uganda. Simplistic approach to issues. Two, to group psychology. The Westerners believe in marriage. Why? Tebaina maloko. Tikine nsonga. Others are very arrogant. Kamba webyo kulabira ko bisatu. Nabagamba nti baleeta banna Kenya. Kamara, Nyangusa, n'abalala. Ne babawa billions. Bakube muhozi. Bamufule comedian. I intercepted the plot as usual miso. President akatambi n'akakwata. N'ayita omusajja n'amugamba. Go and apologize to muhozi. Nabadde ndaba ku byuma byange mwenda byayita amajini. Because it is unbelievable. Mwenda yakola research ne bamugamba nti ekyuma ekyo kyabalasha kirotating at 20,000 Russian satellite Putin yamanyi mwenda naga nti the lowest price genda bikigula millions za dollars 16 Museveni tayinza kigula omusajja akozesa majini yes mwenda yakola scientifically nti ekyuma abalasha bakiyina kyakuba America kibaketta n'ekigula dollars million 16 Museveni cannot buy it. Musajja yeyambisa majini. Nenabye meeting Professor Ampulira. I don't know why the professor likes me. Professor yabaga nti omusajja omukwate bilioni 10 muzimutera ku account. Sali musali nabaga mukwate bilioni 10 muzimutera ku account. Ono musajja wa finance yavuye wasali yalaka walala. Kana kayina omutwe ne kagamba. We must say I don't trust that man. He must call his family and ngankwina kapa hand nakalete jogo nka bien nkamala kubanze mbamba labo omusajja yagambye namuka ate era mu psychology china psychology kugamba if you want to be a new person you die boba yakalo kubeera omuntu omupya die mu byofuzi tuyita invention sajja yabagambye nafudde nenkomawo ku nsi bien sisa nabyo kwati banange let us have a new start sajja nagamba I'm looking for muhozi naye simu ye tagikwata agiwa juniors. Do you believe that muhozi is happy? Simplistic approach to issues. If Museveni wanted to reconcile muhozi and you are relatives close relatives yali bayise mwembi ne Museveni okuga nti genda okole apology ne muhozi kitegeeza aganyi era fa abaganda batugamba omusajja yali agala okuwasa nga muwala we tayagala afumbirwe ezikiri eri amuwasa yagamba bw'oba yagala okuwasa muwala wange kwata embazzi oteme ku lwazi ogikomyewo nga tebongose impossible yaleeta ndala why didn't Museveni call the two relatives in a meeting and reconcile? Why did Museveni tell you to go and reconcile with the muhozi? Why should muhozi get from reconciling from you? Nga gomazo mukolache wabadde singa sayambye muhozi to expose badde bamu billions bamufule comedian their relative kati kitegeeza tibwoba olowooza nti muhozi agenda kusonyiwa. You are using simplistic methods. Ne bwaba mukazi naye nakashwanyirira ayambala bulungi kakati kwe kankobole ne bwaba mukazi nga wamukubye kubanga muyombye osooka mutumira mulamu we
nga agenda mukakanye gwe togendayo ate bw'ojjanga ewanga ayina eddogoti omanye eddogo n'eddogoti byawukana byawukanira kati nze ayina